Mwebalire ddala mukyatukoledde ddala bulungi betutambula nabo. Tweyongeddeyo ne manager wa Bank of Africa ettabi ery'omundeeba onakubiriza abazadde okuyigiriza abaana okutereka kibayambe okukula nga bamanyi omugaso gwa ssente n'abazadde kibayambe okusasulanga fees awatali kubonaabona nnyo. Abadde ku ssomero lya Happy Years e Kabuusu ku mukolo abayizi kwe bakontanidde mu kusoma ebitabo wamu n'ebyemizannyo. Libadde essanyu gyereere ku ssomero lya Happy Years ettabi ly'e Kabuusu mu ggombolola y'Olubaga abayizi bwe badde bavuganya mu kusoma ebitabo kiyite school reading competition n'emizannyo emirala. The story of Cho, Miss Desai, the English teacher, opened and shut the drawers of her classroom table. Bakontanye mu kusoma ebitabo, okuzannya emizannyo, okuyimba n'ebirala okuva ku kibiina ekisooka okutuuka ku ky'omusanvu ng'omukolo gwetabiddwako abazadde. Yes, mommy. Yes, mommy. Thank you, mommy. John Chiwa ssentebe w'akakiiko akaddukanya essomero lino asiimye abasomesa olw'omulimu ogw'ettendo gwe bakoze mu kubangula abayizi. Sometimes when we come to attend we may say nga tebinyumye abaana nga empewo but I want to tell you if we ask one of the parents to come and read before everybody obukalayi abazadde okukkiriza abana n'okubeerawo ku lunaku olwaleero. Lunaku olwaleero Friday naye twebaza Katonda nti tente zonna zijjudde. Ate ne twebaza n'abasomesa. Abasomesa bakoze omulimu gw'amaanyi kubanga n'okusomesa omwana okutandika okuwandiika ennyukuta emu si kyangu. I call upon all parents to bring their children Happy Years. This is a very good school for children. Abadde omugenyi omukulu Stella Nabulere manager wa Bank of Africa ettabi ly'omundeeba akubiriza abazadde okukubiriza abaana okuyiga okuterekanga ku ssente ze babawa kibayamba okukula nga bamanyi omugaso gw'okutereka. Oba olina omulimu gw'omuwadde waka n'akola n'omuwayo ka ssente n'atereka mu mane bokisi obakulika naye ku wiikendi n'omuleeta mu banka n'ayiga okuteekayo ssente ekyo ekintu kiba kirungi. Empaka zigenze okuggwa nga bapetheri baziwangudde n'obubonero 87. David Tamale yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.